Ebya Frank Gashumba nkugambye bibize anti mukama we Mopiero yu amanyikiddwa nga Honorable David Kabanda avuddeyo n'agenda maaso n'okubera nga amutabukira. Omubaka Lutamaguzi Semakula owa Nakaseke alangiridde n'agamba nti keetonye kagwake ebyobufuzi ewanyu ewaawo ngenze maaso n'okubera nga mbita. Then ateera mu ngeri y'emu ababaka batabuse ku lwana eyagenze maaso n'okubera nga atwala enguzi oba nga ali enguzi ya billions 46 era akabondo kano kali mu kunoonyerezebwako mu ngeri y'emu. Gwagenda maaso n'okungoberera njagala okwebaza nti kyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala era nkusaba ekintu kimu kyokka video eno soko gimpereka like ate gwe subscribing edda nkwebaza atanaba subscribing nkusaba subscribing ku Mukoto Beyond the Newsroom wansawo waliwo link ojagenda maaso n'okubeera nga ate onyamba ogenda subscribing ku sister channel yaffe tugende maaso n'okubeera nga ensonga tuzikwasaganya ate butereevu nnyo ku side zeeyo. Nzikiriza nkutegeeza nsheka shirafudembe musomi weddwa agenda okuyamba ebizibu by'olina mukubireko ku simu esembe y'okumiremu ate agende maaso n'okubeera nga akuyamba. Nzikiriza twesoge butereevu ensonga zino. Honorable Lutamaguzi Semakula owa Nakaseke South avuddeyo n'ategeeza nti ekituufu kiri nti ekisanja kyange ekisembayo kyekino era ndi mabega wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate era ngenda maaso n'okubeera nga mwanatu okwesimbawo kwange okusembayo nja kwesimbira kadi yanupu saaki kugamba antuwuliriza mbadde maliza gwonyingiriramu nze sigira ntino nti lwakaadi kubanga bangi badduka naye nkubuulira kiriwo twabagamba nti Kyagulanyi w'amasannyalaze mangi. Kakati yenno omubaka amanyikiddwa nga Honorable David Kabanda ono nga ye akulira wali eri PLU oba ekibiina ekya bwannakyewa ekya General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'alumba Gashumba olugenda maaso n'okubeera nga Gashumba avumirira abali b'enguzi ababaka okuli Cissy Namujigwe bagenda maaso n'okubeera nga bakwatira mu sikando z'okulya enguzi n'agamba nti Kabanda bwe yali e Lwengo over the weekend bakola kyeyayita reckless point oba comment oba speech n'agamba nti ekyo tekyali kikolwa kirungi. Kakati nno wano Kabanda wasinziridde n'ayisamu Gashumba eggaali. Gashumba wano ng'ayogera ebintu by'ekijega nti gundi yayogedde reckless statement. Bano be basiba mu ofiisi z'anitaamu bano bennyini every day nga bagenze kusabayo ssente. Bo lwaki tebagamba nti nno ssente omuntu zagenda okumpa tosooka n'omubuuza wazijje luddawo asiba mu ofiisi ya Rwanda. Gwe noogala nti nno kinyamatama nti yakoze statement eri reckless oli muwagizi wa PLU ne bw'aba akoze ensobi yonna tuyinza kumwataakinga mu lujjudde omuyita n'omugamba nti nno kino kyatambudde bubi n'olwekyo katukigolole bwetu. Gashumba nno nga bwali nti atanywa guteeka naye agenze maaso n'okubeera nga ayanukula omukulu ono. Tegera saba kulembeze mwena ba minister at every level mwegendereze ebigambo byemukozesa lizo okuva kakaki omutawana mu ggwanga muno ekyogambye nti yes mu PLU nange ndimu ku ba founders ba PLU oba okyagala oba tokyagala kirezengeri wabakulwaniza bagandi tolimu bafu waliwo abajega abagambye Gashumba temwali muyisenga wa PLU nonsense zene botampa na title awali omwengo mukati bateekawo nkata radio zino zonna zi TV nzibadde kunga sina title. Ekituufu kiri nti mu Uganda bw'oba oyagala okubeera n'akufaako olina kwefaako wekka era ensi yaffe Uganda bwetyawo weetuuse. Kakati nno musajja mukulu amanyikiddwa nga basajja mivule ekyalwaddaaki akakasiza n'agamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku masannyalaze gaaliko ne level kwali ekyamazima ekituufu kiri nti amuwala n'owala n'awabwereere ono n'agamba nti era mpuuga yakola ekyabwereere Kyagulanyi akyabasinga newankubadde nga balabanga Kyagulanyi oba oli awo atali wa bitiibwa benkana basajja mivule yeetonze. Omanyi nakugamba nti Bobi Wine
mu kibiina kye waliwo bamulaba nga ataasoma waliwo bamulaba nga omunywi w'enjaga nga bamwagalako tiketi. They don't have respect for him. Tebamusaamu kitiibwa. Nzize nkyogera kakati omu kwabo Mpuuga mwali niwakubadde ku mpya otayinza kikkiriza. Ekyokubiri Mpuuga ayagala nnyo ssente era kye kimukubya mukodo muzibu ayiragamu kubanga bwe mbanga ndi komishona mbadde mu palamenti emyaka 3 oba 2 ate kyalina obusobozi obudda ezo lwaki sizisesema nayagadde ndo kikubuuza lwaki sizisesema ssente nenziwandula nkyalina kaliya njagala abantu okunteekamu ekitiibwa n'okunzisaamu obwesige trust lwaki sizizaayo nesigala nga ndi mulongoofu mu bantu kubanga nkyalina byensubira mu maaso bingi kakati nno musajja mukulu oba honorable Kabanda avuddeyo n'ategeeza nti ye ne bwaba mukwano gwe oba yali enguzi atagenda gena maaso nakubeera nga amuvaamu olwaka akantu akatono ke yakola wabula wakusigala nga supportinga mukwano gwe kubanga bagamba a friend in need is a friend indeed. Oyo aliwo mu bwetaavu bw'okukuyambako ng'oli mu bizibu by'olyenguzi yaba munno ddala ku sayidi ye yagambye ebyabagashumba si byaliko. Tebulibaayo olunaku n'olumu lwendiva mukwano gwange yenna olw'okubanga ayina ebizibu ebyenjawulo. I value friendship. Nze buli muntu yenna mmanyi for being consistent when it comes to my friends. Omuntu ataliva muntu yenna kambawe ekyokulabirako. Mbawulira wano nga mwogera nti Kabanda bwe yagenze e Lwengo n'ayogera bw'ati, gundi bwe yagenze eno n'ayogera bw'ati. Bwe nabadde e Lwengo saagambyeko nti Cissy Namujju honorable w'ekitiibwa kye yeetabyemu kituufu era n'okukivumirira nkivumirira. Naye ye ng'omuntu mukwano gwange ne mukomera ngendayo ne mulaba okuba mukwano obwo bwa Sseruganda omuntu kiba kitegeeza nti nno olw'okuba ndi mu ofiisi eno emikwano ngijjeko. Saabalwanyi n'amalafu ekiro kya leero vice president alupo ya taking off according to the constitution. Abatatekinzova abeera mwanyina zanita ki among tayini abantu gye bali munze kambabuulire kyo nakyo kankyogere nze ompita kwogera by the way nze wano okubuulira kyotagala kukola nenga kyolina okuwulira abantu anga gye balina mu Uganda obusungu gavumenti ena akyogese ne kibeerawo nga mirako newambibwa ontegera ndowooza abantu bayinza okumala ennaku 40 ku street nga bazina mazina wanga gye bakola ki gye balina unfortunately mu ngeri y'emu ababaka baabano bakiguddeko kwoteka Frank Gashumba ku set nga bakayanira olw'abana abalidde enguzi ya billions 46 nabo abasajja engeri gye beegebanyamu ensimbi y'omwe w'omusolo mwanatu mu linnya ly'enguzi nga balya ssente zaffe bannaye tulabye ennaku bannayuganda wamakona mu video eyo giweka like etambulire eddala etuuke ne ku muntu omulala ali eyo eyandyagadde ogera maaso n'okubeera nga agifuna nzedde niakuweereza Baro tokunga nti waliwo yabba billion 46 atira kutuula wano sirika busizi kola ka whistleblower eggwango liyambe siriteeka wano yes abeera wana atinga opposition ekikulu kiri bwe kiti bannange gundi ekitimba kisiza mu NRM naye nga kiraga ekyo kugezaako ku blackmailinga parliament Newe omuntu asobola okubuuza newe gavana Mpiero yababbi mwebali no zambali nakugambye ekigambo kiri kimu tuli mu Uganda omuntu yenna tojja kwerimbika mu kibiina kya byabufuzi oba civil society as long as ebitebe ebibiina by'abambega bijja ne evidence nti omuntu ayitibwa bwati ne bwati wa participating mu kulya ssente z'omusolo magamba ajja kuyola atakuumira mpeera abankuumire ayisa abasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri wangala mama n'abagereka agerekere Obuganda mubeere bulungi baana ba kintu tusinkane nga Mukama asiimye.